Emirimu gisanyaladde wakati mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'abasuubuzi abakolera mu maduuka okwekolamu omulimu ne balumba abatembeeyi abakolera ku nguudo za wakati mu kibuga Kampala. Abasuubuzi bano basoose kwegeyamu mu lukiiko olutudde ku hoteli ya JB wakati mu kibuga okukola enteekateeka ez'okukwaŋŋaŋŋamu abatembeeyi. Mu lukiiko luno abasuubuzi bakubaganyizza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku batembeeyi era ne bakkiriziganya obutekkiriranya ku nsonga eno wabula okusitukiramu mu bunnambiro okwekwatira mu nsonga zino kubanga bo abakulembeze balabika nga abatabayambye. Abasuubuzi ababadde tebasalikako musale batandikidde ku Baton Street okufufuggaza buli mutembeeyi gwe babadde basanga era nga abatembeeyi abasinga beemuluguddewo nga tebannabatuukirira okwewala okufiirizibwa ebintu byabwe. Poliisi erabye Gurigutyo neyimbula abampi n'abawanvu okusobola okukkakkanya abasuubuzi bano naye nebalema paka we batuukidde ddala ku luguudo lwa Ben Kiwanuka. Poliisi we basingisizza amaanyi ne basaasaana. I am telling you, ogenda kuleeta obuzibu, tetukwata ku muntu era agenda okulisistinga, tetugenda kumukwata. Meetings ezisinga mbadde mbeerako naye ne mugamba nedda temukwata bintu by'abantu ng'emuli kukola n'okubagaana nti mugende owammwe tukuume gavumenti na minisita bwe kikwatako wa Kampala ne KCCA bakole enforcement. Bo ate abatembeeyi betwogeddeko nabo balajanye nti babavunaana bwemage kubanga ab'omu maduuka bennyini be babasuubuza ebintu ate olumala ne babeefuulira. Janga osamba ebintu waliwo enjawulo n'ababaddewo kakati gwe bw'ogamba nti oli mugagga nga nze okubujjirira akasente ko akakukuula ki ky'oli oba musiru oba totegeera n'obugagga bw'abantu babakubamu ebituli bonna abo abantu boolaba fe tetusuubulangako maanyi bweru wa ggwanga ebintu tubijja mu maduuka gaabwe era n'abakimanyi. Abasuubuzi banenya Lord Mayor ne bannabyabufuzi abalala ab'omu kibuga Kampala olw'okukozesa ofiisi zaabwe okugootaanya ensonga z'abatembeeyi. Okusasula emisolo bavaayo nga baagala tugisasule n'essiiri ne bazituteerako babeera n'abakambwe ennyo naye twabukubidde ntulibwa n'enkesi mujje mutuveeyo abatembeeyi bano beeyongedde ku kkubo tebaafuddeyo. Omuntu owa bulijjo baagala tukole ki? Omusuubuzi baagala akole ki? Omuntu n'akwata ssente ze n'asasula edduuka n'awa omusolo n'olweta ebintu biteeka mu luguudo nga talina muntu amuyamba. Really tuli mu Uganda ya kikaaki. Ensonga y'abatembeeyi okugobebwa ku nguudo z'omu Kampala yatandika mu 2011 nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi lwe yabagoba naye ne bakomezebwawo mu biseera by'okunoonya akalulu era ng'okuva ku olwo tebaddangayo. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.